Kituufu Kyagulanyi alina enteeseganya z'alimu ne gavumenti? Ekireese obuzibu ku story eyo abagipedolinga be babadde ba propagandist bawooloole ba gavumenti be tuzze tulaba ebiseera byonna. Kyekicomplicatinga story eno oba kyekigenda mu maaso okubeera nga kigiteekako ebibuuzo bingi. Olwaleero bwe beera nga bamunyagwa baani balongoshana be ba pedolinga story nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso, mwana yatolema kwebuuza bibuuzo olw'ensonga bwe babeera nga bazze bakugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera gavumenti ate enteeseganya zaaki, bakugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu project yeebeera etya nti Emma ne Wamala tutandise okukola emikutu katugeze egy'enjawulo, olina the exclusive media UG ne tugamba nti bino byonna bintu byaffe ne tutuula bulungi ne tuteesa naye nga the incense yakulaga bannansi nti oba tetukwatagana tusobola n'okuva ne tuzannya obuzannyo ne tugamba nti bannange kyetugenda okukola kyekino. Emma tulina ekivvulu n'ekivvulu ekyo tukitunze tutya ne tukimaketinga nti twefuule nti twayawukanye obuzannyo bw'abayimbi oz'obitegeero z'obiraba stunts. If indeed NUP or Bobi Wine has been in a stunt with the government, waliwo obubonero obweyoleka ate obukuba stunt yaabwe. Either they are so weak in acting or they are so dull in scripting. Tolina bw'oŋŋamba olwaleero nti ebbanga lyonna ozze otunda nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali kuki? Ali mu project. Ate bw'abeera nga badde project ate kati enteeseganya z'opedolinga zaaki. Bwe buzibu bwa story eyo bugirimu nti abagitunda ba propagandists. Kyekyo nagamba luli nti bweba tebali mu kutomeza gavumenti ali mu bateekateeka tamanyi kituufu kyakukola. Kuba bw'osooka n'oŋŋamba nti bano bali mu project nti titewali anoonya Kyagulanyi nti tewali akola ate nomaliza n'ogamba ate bali mu nteeseganya nti bali mu nteeseganya akomewo bulungi nnyo mirembe olabe nti obuzannyo nga bukolebwawo simanyi bamukutte akoze atya kati enteeseganya zaaki mu butuufu bwazo. Naye ku bye nasomyeko ku mukutu ogwa Daily Monitor byoleka Daily Monitor olwaleero we tutuukidde nga emigabo egisinga oba shares ezisinga obuyitirivu nnyo zigenze mu musuubuzi kimu munnabyabufuzi akolera Tanzania. Olwaleero Daily Monitor ebadde erabikanga omukutu ogusigaddewo akagwokko akasigaddewo akayinza okupublishinga ebituufu. Amaloboozi mangi reactions z'abantu era zengenderako si zange reactions z'abantu ezayolese nti oluvannyuma lwa shares ezisinga okuva mu Aga Khan ezolekera omusuubuzi ne munnabyabufuzi kyandibanga n'omukutu gwa Daily Monitor oba Nation Media kyandiba ndowooza z'abantu ate ne kweziri nabo nkiwa bazirabye nti kyandibanga nagwo gugenze nga guguliddwa the independent journalism oba amawulire ago ag'amazima ag'okwetengerera gandibanga gagenze. Daily Monitor olwaleero yemu kwegya emikutu egyafulumizza emboozi eyo sinakindi nga be basoose okubeera nga bakola kibafulumya emboozi eyo. Naye olwaleero kikyali kizibu nnyo okukakasa nti obadde akituufu oba enteeseganya olw'ensonga bannakibiina ky'NUP babyegaanye okuli omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi. Wabula okubyegaana ate mu mawulire nakyo tekitegeeza nti tekiriiwo. Naye bazze bakyogera lunyenga ne Bobi Wine kw'omutadde nti twagala enteeseganya bwe zibaawo bo tebagaana nteeseganya. Bakugaba bwe zibaawo zibeere ki mu lwatu mu lujjudde lw'abantu nga TV zonna weeziri oba ab'amawulire ensi yonna etegeere biki bye twogeddeko. So yes zisobola okubeerawo n'ate zisobola obutabaawo. Kiki ekiziremesa okubeerawo oba lwaki ninza okuwakana ababipedolinga kitebalina trust mu bantu emikutu kwe biyitira yes gibuusibwa naye ate siyinza kubijjawo olw'ensonga nti tensions weeziri ekibaleetera okwogerezeganya mu ndowooza zange yes weebiri nti is there a leeway of oba waliwo ensonga zonna ze balina okuteesaako yes weeziri naye ate kitulina okukimanya nti ebyawandiikiddwa
tujja kubikubamu tochi tulabo oba birimu ebitulu oba birimu obutuufu oba birimu obukyamu bwabyo. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. So 50-50 ziyinza okubeerawo, ziyinza obutabaawo. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okufulumya ekiwandiiko nti yabaddeko ne omukulu Trump, lwaki ndaba nga waliwo okurashinga, gavumenti etandise okurashinga n'ebintu ebimu nti ate kati waliwo enteeseganya, ate waliwo kino, kati waliwo kino? There's tensions and the pressure. Tukikkirize tukigaane, the opposition exists, obunkenke weebuli. That is a matter of fact. What has caused obunkenke? Obunkenke obukibuleetedde, it's bad leadership, n'okukola ebintu gadibengalye, ate n'okukola ebintu ebyo ebitaasuubizibwa bannansi. Tuzingulwe olutami tuddeyo nti President Museveni ne banne bagenda mu nsiko era bwe bakwata obuyinza ne basuubiza bannansi b'eggwanga lino nti bagenda kuleeta enkyukakyuka eya nnamaddala ey'omuggundu so si kukyusa bukyusa abakuumi. N'emyaka gyonna bwe zizze nga tutambula, ebintu ebyasuubizibwa bajjajjaffe n'eggwanga Uganda ate gye bikomekeredde ng'ebintu tebitegeerekeka nga byonna byakifuula nnenge. Bye batugamba oba ebyagambibwa bajjajjaffe nti bye bagenda okulwanyisa, wetutuukidde ate olwaleero nga bye baalwanyisa ate nga biri worse okusinga n'ebyo bye batugamba oba naawe bye batugamba nti bakola ki, nti bye baalwana. Kaakati olwaleero kiki ekireeseewo embeera eriwo? Bannansi okubeera nga baavu lunkupe abayitirivu ennyo. Olwaleero the cost of living is way too high. Olwaleero okubonaabona kw'abantu bw'otunuulira buli sekita, kitewali sekita ekyetengeredde. Byonna byonna ebitongole bya gavumenti kumpi biri mu nkwawa za muntu omu. Muntu omu yasalawo emisango girina kugudda ku sayidi ki, bantu batulugunyizibwa, abantu bagobeddwa ku ttaka lyabwe. Okulinnyirira eddembe ly'obuntu ne libeera nga okulinnyirira eddembe ly'obuntu okusingira ddala kwabo abatakkaanya n'abo abali mu bukulembeze. Kwegamba bw'otunuulira bulungi nnyo n'okuba tooki munda mu system, there has been a system breakdown. Ekintu kyonna kikola ki? We are in a state gy'oyinza okugeraageranyako nti ekintu ekyagaana edda failed state. Kaakati olwa tolina bw'oyinza kunnyonnyola muntu nti tewali bunkenke oba tensions. Tensions ziviira ddala emabega era tezitandikidde ku Bobi Wine, naye nga ziviiridde ddala mu obukulembeze leadership. Nti waliwo munda aboolesa abalabye nga ffe twalwana naye nga tebe twasuubiza abantu si bye tukola. Retired Dr. Kanokiza Besigye, Major General Gregory Mugisha Muntu Oyera retired, bonna balaba ebintu
nti bino si bye byatuleeta. Twalawanira tugamba abantu nti obulyako bw'obubbi bw'ensimbi z'omusolo corruption. Bwe tutuukidde olwaleero nga mu corruption index buli alipoota ekolebwa mwaka ku mwaka teri kifo kisanyusa Uganda kyebeeramu. Obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga Uganda buli ku ssa ly'okubeera nga tusiima era ne tusasula nnyo abagirya ate abatagirya ne twongera mu maaso okubakangavvula abatalya nguzi. Nti tuli mu ggwanga ng'omukulembeze asiima nnyo enguzi okusinga abo abatagirya, avumirira nnyo abatagirya n'ate n'asuusuuta abo abagirya. Kaakati bw'akugamba nti nti ebyaleero bw'obeera ng'oyita lifestyle audit tetujja gigumiikiriza olw'ensonga ssente ezibbibwa zisigala wano. Kaakati mu bukulembeze n'abo be yalwana nabo ne batandika okubeera nga bagenda mu maaso okwoleka nti ebintu tebigenze bulungi. It shows there is a problem, a very big problem. Tekitandikidde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kaakati okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu gwe bayita project nti byonna jazza atalaaga eggwanga mu nsi yonna, abavujjirira obuyamba abatuwa obuvujjiriza abavujjirira project za gavumenti ezitali zimu, abavujjirira embalira ya gavumenti, abavujjirira ebitongole bya gavumenti, nti tukikirize tukigaane yes wabaddewo okusala kwa fundings ezo sinakindi n'okuziggyirawo ddala. Nti obulabe bwatadde ku abali mu buyinza buyitirivu nnyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi. Era ddala kituufu bw'waba nga waliwo enteeseganya zisobola okubeererawo ddala after byonna ebibadde bigenda mu maaso. Bwe tutuukidde olwaleero ki ekiyinza okuleeta embeera eno nti ffenna twalaba ebyali mu kalulu. Teweetaaga kubeera munnabyabufuzi eyakuguka eyabisoma. Teweetaaga kubeera musomesa wa political science oba ebikwata ku demokrasiya, eddembe ly'obuntu n'ebintu ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Teweetaaga kubeera mukugu nti ovudde mu nsi ya njawulo nti okulaba okutegeera ebyali mu kaluka 2026 nga tetwekwekeredde ng'omuntu otegeera nga tokozesezza bwongo obutono naye ng'okozesezza ne bw'oba actually obutono osobola okumanya nti akalu tekaali ka mazima na bwenkanya ne bw'oba tomanyi kiki ekyoleka akalu ka mazima n'obwenkanya naye bw'olaba obulabi ebyaliwo nga gwe munnansi wa ssente empitirivu ezaateekebwa mu kalulu n'okomekereza nga tutandikira ne kuba kansala nga gwe mwakakasa nti yalangirirwa wali eri ng'ate ku district oba ku level eyawaggulu si yalangiriddwa ebyo byonna byoleka ebintu bingi. Kaakati olwaleero bw'olaba nga abaana bali mu makomera bayitirivu nnyo abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi wakati mu campaigns ne mu kalulu ne oluvannyuma lwa kalulu byonna byoleka tensions eziriwo. Ani ali ku tension omukulu kuba teri BNRM. Nsomera amannya ga BNRM 10 abali mu makomera lwa nsonga nti bakwata bendera. Nsomera ya BNRM abali mu makomera nga bakwatibwa ku nsonga ez'okuwagira NRM. Bandibanga tebali nayo. Bwe tutuukidde olwaleero abali mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi ebiwakanya gavumenti bayitirivu. Naye nga okusinga yes, abawakanya yes. Si bawakanya. Naye nga basinga bali no eriyo n'abamu abaliyo nga bakwatiddwa nga bibiina birala gye bali ab'olubatu nga basinga omuwendo omuyitirivu ennyo gwabo abagwa ku kibiina ki National Unity Platform. So the tensions are there. Era n'okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde yes ali project. Let's face it, he's a project.
naye ate bw'abeera nga is a project nzaawe mwagalira omanyi lwaki bw'abeera nga yasasulwa kukola ogwo kwongera kwolesa exposing ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda si kusirika it is okay oyo tumwongere ssente project eba esaana okwongerwamu eba yeetaaga okukola ki era nze saagala bateese bw'abeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu is exposing the truth. Is he exposing lies? No. Is he exposing human rights violations wrongly? No. Ebintu byayogerako nange mbiraba nga munnamawulire era nzize mbiraba era si gwe gusoose si gwe gusembye ku mirembe gyonna bwe bibadde. Bw'abeera nga asasulwa to do that ne batusala obuyambi eyo eba ekyali project bw'ebeera nga ebadde project n'olemererwa okugikomako nti bannange sente zino bazitemye wano osusse nno buli bwagenda mu mawanga ago tukikirize tukigaana eriyo impact gy'ateekawo eyinza obutaba 100 ku 100 naye mu ndowooza yange buli bwakwata omuzindaalo nti US, UK, European Union mwenna mu abafandinga ebintu bino naye mwaka ku mwaka abantu bawambibwa bagiddwamu enjala babookyezza paasi babakoze ebikolobero byonna babatulugunyizza. You are the funders. Kakati ebweba project esingira wala project eri gye basasudde ereme kukola ki ereme kwogera bw'obeera ng'onsasudde kukola story nti bane mwemwe amala tukusasudde okole stories exposing a corruption give me more money instead of Emma ku story ey'oku exposing obulyake n'obubbi bw'ensimbi y'omu w'omusolo nga bakusasudde baba batusasudde ng'emikutu oba nga bakola sheeno ne batugamba we want you to expose naye nga tebatugambye kusirika munnansi n'amanya nti baatuwadde ssente nti twalya ssente za ku exposinga n'oyo aweereddwa ssente z'okusirika aliwo omubi ennyo of course asirise kaakati olwaleero Kyagulanyi I don't want to know even if he's paid to do that, not to be silent, it is okay. It is very okay. To expose the rot going on in government, to expose the bad systems, to expose the bad governance, to expose the misuse of public funds, to expose human rights violations. Okay. Eyo project eba nnungi nnyo era gye tusinga n'okwetaaga. Uganda gye basinga okwetaaga. Olw'ensonga nti etuyambako kuba olwaleero project yaabwe gye batugamba gye beereetera number 1 abavubuka bangi nnyo their participation in matters of national importance yeeyongedde abavubuka okubeera nga abantu balamuka ne bazuuka ne baga olwaleero n'abantu b'owali tosuubira kubeera mu nsonga ezo okuziwa omuzinzi okuzitunuulira ennyo ng'abaana ba booda ababeera mu butale abakyala batunda mu butale bonna bali bagamba nti ebyobufuzi tebinkwatako bagenza omuwendo gukendeera nga baalubatu abasigadde nti ebyobufuzi tebibakwatako olwaleero owa booda discussinga ebintu ababooda banansonyi obageraageranyako naye be baali batwala nti tebategeera okitegeera be bali balowooza nti kuba omulimu gwa booda baagufeebya to the extent nti balowooza abaana abo tebaasoma naye ng'ate Emma tukimanyi nze naawe nti eri ababooda abatuvuga nga batusinga n'okukola ki obuyigirize obw'ebitabo kaakati olwaleero bwe tubeera nga the participation oba okwetaba mu by'obukulembeze ddala kituufu abantu bayitirivu olwaleero abantu bakozesa emikutu egya social media bangi nnyo okubeera nga boogera ku ezo ensonga enkulu ezikwata ku bannansi omuntu akozesa ki social media olwaleero Emma tukozesa YouTube zino ezaffe si ku spreadingako buyaaye bulimba oba buseegu no era tuyisizaako obubaka obwogera ku bintu ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ekyoleka nti ddala kituufu bye tukola birimu ensa era teryakugambye nti era n'abantu ababiri abo osoma comments n'ozigobera bulungi nnyo bonna booleka nti ddala kituufu ebintu bye tuweereza nti babyagala so what am I trying to communicate nti bw'obeera nga waleeta project eyo mbadde njala kunoonya tikeno naye njirabye bulungi bw'obeera nga wasasula Kyagulanyi to be part of your project oh my god that is a good project bw'obeera nga wamunyagwa ssente okukola ekyo that is a bad project my thoughts kyoleka nti kiri kirungi so emitala w'amayanja Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayolekera buli kadde tukkirize
waliwo impact ensi yonna eraba era ne bekkenneenya yakoze ogugwe now it is upon abo bayogerera the United States the UK European Union n'abalala obuta playing a double standards naye bw'abeera nga ye agenze mu maaso kuba tagenda kukwata mundu abalagire nti abakube muveewo diplomatically alina okuzannya ekyo kyennyini kyazannya ng'ayogera ebintu nga bwe biri wamala olwaleero bwe mbeera nga njogera bwe nti nempeebwa ssente nsirike that is wrong but what is right is doing this consistently. Waliwo abantu abatandise okulowooza nti okupanikinga gavumenti kwerimu kwandibanga kuva kuba nti abazungu Museveni bamaze omuvaamu ate nga bamaze okukwatagana ne Bobi Wine. Okirowoozaako kyo bw'okyogerako kinga munnamawulire? Abazungu tebeesigika true and President Yoweri Kaguta Museveni has all the rights. President Museveni ekimu kye muyigiddeko buteesiga muntu 100 and he is right. Abaana b'abantu tukyuka tulinga ssaawa tulinga mbeera ya budde. Abazungu babakyeruppe bano era kyekimu nabo baana b'abantu. Ekitonde ekizaala Museveni era kyekimu kyekizaala n'Abangereza, Abamerika, Abaisirayiri, ba Russia n'Abachina. Kaakati panic okubeerawo ekireeta panic ekisookera ddala kwe kulaba ebizze bikolebwa ebbanga lyonna. Bw'obeera ng'ozze olabayooko ku mawanga agamu abazungu be bazze bakola nabo ate oluvannyuma ne babeefuulira mwana amaza tutalema kuterebuka kugamba olaba bakikola gundi baava mu gundi. You cannot ranze nzikiza Yoweri Kaguta Museveni His Excellency tasobola kubeera nga ddala kituufu akkiriza 100 ku 100 nti ndi nabo era kyovula ebintu byatera okukola ebimu akola tagezesa. So where the panic comes in, you cannot trust the West 100% because you do not know when the interests are over. You do not know kaseera ki lwe banaasalirawo kino ekiddako olw'ensonga ebyokulabirako bingi ebibaddewo we bazze baviira mu bantu abatali bamu ne bazze bakolagana nabo era tebakulowoozesa nti Yoweri Kaguta Museveni yakyasinza okupafominga mu nsi yonna mu bantu be bazze okusinga okubeera nga bakolagana nabo oba nga bakozesa si yasookedde ddala. Kakati panic weeviira okusookera ddala kwe kulaba nti waliwo abamu be bavuddemu, waliwo abamu abasuuliddwa, waliwo abamu abattiddwa n'okuttibwa, waliwo abamu gavumenti ezivuunikiddwa okukomekkereza ng'amazima ga Katonda mu ggulu ekintu kiyiise. So kakati bw'olaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu by'azze ayogerako ebimu nga biteekebwa ne mu nkola nti mubadde mufandinga naki tukkirize ffenna ssente za USAID oba UNAIDS ensimbi ezaali zituteekebwamu zaali mpitirivu. Bw'olaba okulaba nga ebitongole ebizze biva wano mu ggwanga Uganda ne bisikamu ensimbi obuyambi nga DGF ebintu ebyo byonna byoleka ebintu bingi nnyo era ne baissuinga statements funds ku mulembe gwa Donald Trump omusimbi gavumenti eno gwefiiriddwa mu donations ne fundings okuva mu US zibadde empitirivu era nga baclaiminga a number of reasons ne bacheckinga n'ebintu ebyenjawulo. Naye nga byonna byonna bizze olwa political actor Robert Kyagulanyi Ssentamu okwongera okuteekawo akazito. Whenever he gets the chance kitayogera bya kisiru bya weewe. So panic ejja number 1 nti Yoweri Kaguta Museveni alina ebyokulabirako byazaalaba abazungu bye bavudde mu abo bye badde bakwatagana nabo ne babeefuulira. Kaakati ye tasobola kukkiriza nti ali exceptional nti ali very excellent a performer to the extent asinga bali eri ababadde mu mawanga ag'enjawulo. So ye panic eyo eyinza okujja the fear of the unknown, the fear of ebiddirira. Essaawa yonna omuzungu asobola okusalawo naga nti kaakati njagala ono yaba atuulako ki ku ntebe because tukikiriza tukigaane ng'omuntu ozze ogoberera n'okutegera ebyobufuzi nga bwe biddukanyizibwa mu mawanga ago agaafugibwa ensi ezo otegeera nti n'okusalawo kwabwe kumatalinga oba kwamaanyi nnyo kwani ayinza okudda mu ki mu ntebe n'eddiini olwaleero ematalinga nnyo abamu tebaagala kubitunuulira na biki naye ne interests zimatalinga who can deliver our interests bulungi nnyo bw'abeera nga Yoweri Kaguta Museveni akyadelivalinga interests z'aba
imperialists oba Abangereza Abamerika abaani nga bakkanya kitolente ddala kituufu is a performer akyaliwo n'omutabani asobola okujja lwaki nti mu score sheet bo tebatunuulira bannayuganda mu score sheet batunuulira amafuta bwe tubeera nga twamusaba ebitundu katugeza 2 ku 10 oba 3 ku buli 10 yagatuwa eyo tik bwe tuba twagala okutabangula emirembe mu kulw'ensonga zaffe ebyobugagga tubyetaaga zaabu twetaaga amafuta twetaaga embawo twetaaga ki mu nsi bwe ziti asikowalinza atya nti atutteyo amagye enguudo azizimbye atuwaniridde abakutte bulungi zonna nga tiki nti Congo, Sudan, Central African Republic, Somalia nti aperforminga bulungi ku ssemazinga wa Africa. Okay, waliwo omulala mu Uganda ali ku ssa oba ku leve eyo eyinza okubeera nga interest azitutuusaako katulabe oyinza okuba tewakyali oba tewannaba. Okay, agira agenda ki mu maaso bino ebintu bwe biri tukkirize tukigaane because these are superpowers. Ate twafugibwa. Uganda is a British protectorate olwaleero ku mukulembeze anaddako Bungereza erina okubaamuuko neki n'omukono oba n'okumuwandako eddusu n'eddiini nayo lyennyini limataringa tukikkirize tukigaane olw'ensonga bano baatuleka bateeseteese ne bakyusa bukyusa langi okuva mu yaabwe ne batulekera abazungu nga baffe wano be tuyinza okukkiririzaamu n'okwesiga naye nga bye baseetinze byonna abagenda gye bakoze erina okubeera nga eteekebwa mu nkola si ya myaka 2-3 ya myaka paka kufa. Kaakati ekintu kino bw'olaba nga master ya settinga pulaani ye n'alaba nga Emma ajja bulungi nnyo mu script. Emma bw'obeera nga omukutu ogwa Uganda ey'enkya gukyalaba nti opafominga bulungi abalala bakootakoota mu gaalumonde. So kaakati olwaleero yo panic munnabyabufuzi yenna tolina kubeera ku bbala limu. Nate President Museveni asukka mu kubuwa bunnabyabufuzi ono muyeekera. Omuyeekera alina okubeera mu maaso ey'abo abapulaani wamaaso gaabo bapulaaninga nabo. President Museveni bw'abeera nga ali awo apulaaninga yenna kyanjigiriza kiri kimu nti bw'obagamba nti mugenda Masaka kakasa nti si gy'okwata. Kaakati alina okulowooza okusukka ku basajja bali nti basajja bano nga bakoze nnyo Kyagulanyi nga bamuwa nnyo makiki. Kaakati nabo ku mukono omulala nti Kyagulanyi basobola omukwesanga bait nti bwe tuba twetaaga okulumya gundi tulina kukozesa ono. Era nakyo nkisuubira nti the imperialists, the west esobola okukozesa Kyagulanyi nga akagologoosi bwe baba beetaaga okugenda egundi amaanyi ne bagongera ku Kyagulanyi ono najja okuteekawo bargaining power mu boardroom gye batuula ne bagamba nti akale tudde waneeno. Olwaleero mbuulira maanyi kyagateereddwawo ennyo European Union, United Nations ne Bungereza oba n'America ku byabadde mu kalulu. Olina g'olaba? Sinnagalaba. Nga bye bazze obubadi bwe bazze bakola 2016 2011 nti babuuza katugeze independent audit nti babuuza banange abantu abattibwa there is nothing. Ekitegeeza bo interests kuba muzungu yetaliwo ku lwaffe nti atulumirirwa nnyo tuli baana ba nnyina. Olwaleero alumiririrwa okulaba nti ebyobugagga kuba Africa is so endowed with natural resources. Buli wamu woolaba wano ne we tuli wonna wasobola okubeerawo ebyobugagga bye tutamanyiiko. Bakimanyi nti Africa ejjuddemu ebyobugagga. Naye kaakati olw'okuba baabiraba dda mu buli nsi ezisinga ze baafuga balina okugenda mu maaso okulaba nga bazannya bafuna engeri gye babifuna era bakozesa nnyo omuzannyo ogw'ebyobufuzi okubeera nga byonna leero bakuwa essuubi ne bakulaga nti bakulwanirira okulinnyirira eddembe ly'obuntu oba nanga abaana batulugunyizibwa ne bateekawo oko omuzannyo ogw'enninga noga awo abananga Amerika esituse olujja nga banaatera okwolekera akalulu ne bakuvaamu ne bagakozi wali ogambye Congo ekibira waliwo ki nti waliwo kyo na kino kati tukoze tutya nja kuweerezaayo amagye nti kati munnyongereyooko akalembeekereza emyaka nga 2 mwe muli eno mulowooza balinammwe. So naye Kyagulanyi olwaleero basobola omukwesanga bait nti awo tutudde nti paalamenti ya Geneva etudde paalamenti ya EU nti olukuŋŋaana lwa Geneva Summit nti ya paalamenti ya EU etudde bulungi nnyo mu okubaterawo false hope.
General Museveni era awedde parliament ya EU yine etudde bannange Geneva summit yine etudde boogedde ku Uganda zino zonna script okulaga nti kyetubala leero katubaweeko ku mupiira wiini bano tuli mu betting olwaleero omuyindi asoose alonaga wiiki eno ngamba kubye nnyo no Emma mukubye nnyo muweeyo kaakatwala asanyuke yeyongera amaanyi okukola ki okujja kuba bwobanga okuba mukubaga n'ate bw'omwayoko gumu oga waawo kanyongera omuyindi kitomanya ndi kuba akakadde awo we tuli olwaleero. Africa erifuna ddi independence? Ejjafuna independence lwerisalawo okuzuukuka okuviira ddala mu bakulembeze n'okweggyako enjegere zonna ze twetaddeko. Olwaleero sikyakkiriza nti ndi muzibe kuba bino byenjogera mbiraba just ffenna ng'Abafirika tulina okuzuuka okusalawo okuzuukuka. Bw'obeera mu buliri nga teweebase nti your mind is at sleep tekitegeeza nti teweebase. Osobola okubeera mu kitanda kuba mu kitanda tumanyi ebibaayo kwebaka. Mu kitanda tetuzannyirayo nti tugenda kubeera nga tuyimba kola ekiriyo for resting. Naye bwe tubeera nga olwaleero nga twakkiriza ne kati tukkiriza tugoberera eddiini eryaleetebwa muntu munnaffe. Olwaleero tukkiriza nti baatuleetera Bayibuli, Kuraani n'ebirala byonna ne babituwa ng'ebirabo. Olwaleero twakkiriza ne batuleetera ebyenjigiriza ebisomesa ebitundu kumpi 10 ku buli 100 ebifa ku mawanga gaabwe mbu tulina European history nga n'obudde bw'owa European history buyitirivu nnyo okusinga olulimi lwo. Okimanyi olwaleero tulina amasomero ng'abaana bavira ddala mu nassali nga tebasoma Oluganda ng'abaana tebasoma Lunyankole, Olukiga, Olugisu ng'okimanyi eriyo abaana nga Oluzungu alumanyi nnyo okusinga olulimi lwe. Ema okimanyi nti eriyo sentence gye nsobola okukola mu Luganda nga totegeddeemu kigambo na kimu, naye ate n'enjogera statement y'Olungereza n'otegeera nti has, have, ebyo obiwuliramu. Nti baatuleeta education system efokasinga ennyo ku bo nejja focus ku byaffe. Olunaku lwe tunakkiriza nti bino bye tuyita ebitabo ebitukuvu ebirimu ate si bitukuvu byogedde maaso kubeera nga byo si kwogiwaza bwongo bwaffe wabula kubunafuya na kubukkakkanya. Bwe tunaasalawo tuve mu makomera agaazimbibwa ku ssemazinga wa Africa va ku gano ga Luzira ka just it's a drop in the notion of the prisons we have today. The jails. Tuyina jails oba amakomera amayitirivu ennyo okuviira ddala mu byanjigiriza. Ne tudda mu ddiini, ne tudda mu bintu ebireetedde ebyemizannyo byonna. Nti olwaleero tuwagira nnyo liigi z'Ebungereza, eza Spain, ezaawa okusinga eyaffe. Olwaleero bwe tubeera nga tuggulawo the Uganda Premier League, Star Times Premier League tugiggulawo nga naawe nga tomanyi kigenda mu maaso naye nga English Premier League lwetandika ne mu kalenda mubeera ku paniki mwenna nti omupiira bwe tubeera nga omupiira gwa Arsenal na Manchester City kikopo kya Carabao tujjula ekibanda ne muvaayo ne mwekuba n'okwekuba. Commercially, economically Omungereza aba akyakuwangula. Gwoyinza okoza ow'ekibanda okoze eki enyingiza $50,000 mu nsoloozezza yayingizza mmeka. Ojja kwesanga English Premier League yokka ku olunaku lwokka nti ssente za DStv mwenna abali mu bibanda abalaga emipiira egyo mwina we mugijja. Era oli yasasulwa dda rights ali mu buwumbi na buwumbi bwa $. Olunaku Africa lwenaasalawo okuzuukuka n'emanya nti ngagga nnyo okusukkuluma ku mawanga ago amaanyi geerina bwe tunaasalawo okuzuuka okuviira ddala kakati akikola ndooza yowa Trauli olwaleero n'agamba nti demokrasiya si waffe eno parliament esookedde wabbali ebiina by'obufuzi no this nonsense sooke tutereeze. Olwaleero bw'obeera nga ema oyagala okusooka okutereeza ennyumba yo sooka osobola okusookera mu kisenge nawa wonna aba ne tugogole ennyumba etera oba mu luggya nti bannange oluggya luno yadde lugira abantu kwe basookera n'ate mu kisenge waavunda dda. Olwaleero ssemazinga wa Africa okuviira ddala ku bukulembeze ne bapulezidenti baffe ababaka ba paalamenti abakuviira bonna balina okusalawo nti bannange
kuba ddala kituufu omuzungu yatuleka era waliwo tulina okukkiriza nti wano tumuwe wiini nti amasimu agakola naye wiini yagitwala but how do we equalize tugutwala tutya omupiira ku draw nti olwaleero tukkiriza eddiini tukkiriza yatuwangwa n'eddiini tugikozesezza tutya okubeera nga ate twekulaakulanya nti tukkiriza eddiini amakanisa mayitirivu nnyo ge tuzimbye naye tusobola tutya okukozesa amakanisa gano kuba olwaleero the Roman Catholic Church I appreciate however much the hospitals and the schools might be exorbitant naye tukikkiriza tukigande they are in existence olwaleero obuyisiraamu buyinza okubeera n'amalwaliro kwana obakikola amalwaliro n'amasomero ag'obuyisiraamu amayitirivu ennyo ngero ojja kwesalawo n'abaana abagenderayo ku bursaries n'ebintu ebitali bwe bityo ebitali bimu olwaleero tutwaze enzikiriza endala zonna nti do we use religions for economic development economic empowerment oba kwongera kwesirwaza kuba amakanisa abagasabiramu si bazungu bafirika naye bw'obeera ng'omusumba oguddewo ekkanisa yo nga si muzungu yaleeta eddiini n'agireka use that use it as a tool olwaleero bankolera YouTube ngikozesezza ntya I think we need to mental slavery tulina okuzuukuka ffe bano abasajja baatusiba nnyo balimba kubanga mbadde naye omukyala gwe njogera naye olwaleero n'aŋŋamba mbu ye asobola okugaana okukwagala olw'okuba oli musiraamu nga ye mukatuliki okimanyi families ema olwaleero waliwo families zitakkiriza nka katugeze balokole ne batakkiriza bayisiraamu is that marriage kama nina ekintu kyenneewuunya ekyajja obuze eddiini gye batugamba mbu tusinza katonda y'omu kati what is that nti efe abakatuliki tetukkiriza basiraamu naye nga temukkiriza katonda ki abasiraamu bakkiriza nti sitaani naye ye ki ye sitaani kati we were brainwashed the day we will realize nti tulina okusomesa abaana baffe ebintu ebibazuukusa obwongo nti katonda munange takuwa kyamagero okugaggawala don't believe in miracles. You have to work for okugaggawala you have to work they only toil tulina okukozesa ebyawandiikibwa ebyo ebitabo ebyo bye tuyita ebitukuvu era bakulaga nti bitabo bitukuvu bye muwulidde bigambo bitukuvu ani abitukuza ng'abyogera ali ku kituuti kwayendera so that is a very big question big topic actually it's a very big topic how we can beat the mental slavery bwe tusobola okwetaakuluzaako enjegere z'ompitirivu feffe nnyini tulina tandika lwaleero n'abaana baffe bategeeza ekituufu nti eddiini oba enzikiriza ekuyambako wano naye togenda mu maaso n'ogenda yes saba mukama katonda mu lulimi lwo mu nzikirizayo omulimu ogufune nti mukama bwe baba babiwandika mukama anaawa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe nti genda mu maaso nti ogenda teekayo application saba kuba muli bangi omukisa gukugoberere olwaleero bakugamba nti bw'obeera ng'osaba katugeze nze jjajja wange Samuel Muwanga ne nsaba nti bannange katonda wa jjajjange Samuel Muwanga angoberere oyo lubaale egyo mizimu mpita mizimu naye ate katonda wa Isaaka Yakobo ne baani besaalabako balamu bagenzi lwaki oŋŋaana owange gwe nali mmanyi jjajja wange Samuel Muwanga eyali akkiriza omukkiriza nze I believe in faith but not religion faith kwe kukkiriza nti ema olwaleero abantu bajja kutulaba nze naawe we have faith teweetaaga kusooka kubeera ku mpagi ya ddiini gye weesigamako nti okukkiriza nti leero naafuna sente tolina kuba musiraamu abatagenda mu kyaki balamu si balamu balamu mirundi 10 bafuna tebafuna be basinga n'obugagga nga talinnya mu kyaki naye ate abalinnya mu kyaki kitugende tubaaze bameka abamazeeyo fees kozi bameka abalina abaana abali ewaka bwe zibeera ng'essaala z'osaba Monday to Sunday nga tezikola you need to change ema bwe tubeera nga bye tukola bino waliwo ebitagatta bulungi we need to have reflection okwekuba mu torch we need to reflect as Africans twekube mu torch what are we
doing wrongly, what are we doing right. Bwe tuba kye tukola ekituufu, let's consistently do it. Kye tukola obukyamu tukyesonyiwe, let's change the strategy. Olwaleero democracy is not ours and we are not for democracy. Tubyesibako bwesibi. President Yoweri Kaguta Museveni akulaze nti ayagala kufuga myaka gyonna. Sit as Africans, as Ugandans, nti boss tukitegedde naye ffe bye tubanja nga bannansi bino tetukufaako kale fuga tukutegedde oyagala otusse otukoze otya naye kakati tukoya abaana baffe okufa. Bino ebyokutubuzaabuza nti democracy naki tubiveeko naawo kati kyetwagala this and this and this and this onaabikola toobikole oba toobikole tukwaseemu omulala. Olwaleero turawula akulaze nti political parties they are just hoodwinking, they are just kuzanyira buzanyizi biti bantu ku bwongo kutuzanyira ku mitwe. So we need to make very bold decisions. We need to make bold steps nti olwaleero bw'omanya nti omwana we ayagala omulabi atandise okukanika. Yes, communication I know gimanya and what church tugatta mu communication nimi. Kale olulimi luno lumanye naye tutalina kyafiirwa ng'ategedde nnyo olulwe olugishu olusoga olunyolo amanye olulugwala ng'alutegedde nnyo luli eri ne bw'aba talutegedde nnyo kuba bagenda okukolamu bizinesi basobola okubeera nga baakuno. Kaakati onoomanya oluzungu enti omwana yafunye 9 ku buli 10 mu luzungu ne musanyuka n'enkoko ne mugira Oluganda and you celebrate. 50. This is imperialism era temunnaba kubeera independent. Mwami Wamala mbadde nsaba eno topic it is a very big topic. Twandibadde tufunayo akadde ne tujongera abantu bano naye twabadde n'emiramwa gye twabadde twogerako egikwatagana basing ddala wano e Uganda era nga tuli nnyo ku byobufuzi bya Mwami Kyagulanyi ne Museveni. Wabadde ombuziza ekibuuzo kya ebituli ebiri mu mboozi eno okuteesa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gavumenti. Siwakanya kubaayo kwa story eyo banti ntuufu sinza kiwakanya. Ebirowoozo webirine bwe twamaliza n'akalu ka 2021 era na bino byajjeera nti waliwo enteeseganya. Story era nagikolako ne muganda ngo nga batwoleka nti baagala kwogera ne Kyagulanyi. Era n'abakugamba olwaleero nti bamuwadde ssente ebirowoozo ebyo ne mu 2021 oluvannyuma lw'akalu byaliwo nti yaweereddwa era billions. So these are the same stories. However, olumu zikubibwamu ebituli olw'ensonga nti abazitembeeta abazigguso zituusa mu bantu baayonooneka dda kye bamanyiddwako kya kuspreadinga propaganda. Kakati olwo batugambye nti an overcast sky enshrouded the sunset over Kampala on March 18th as members of an ad hoc committee comprising religious leaders and top diplomats from the US and European Union convened for a working dinner at the home of the British High Commissioner Miss Lisa Chisney in Nakasero, Kampala City. Inti akakiiko nga katabiddwamu ab'enzikiriza be batakugambye abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo oba abambasada b'amawanga ag'enjawulo okuva mu United States of America, omukago gwa Bulaaya ne Bungereza nti baasisinkana mu kunywamu nkoka chai working dinner mu maka ga British High Commissioner omubaka wa Bungereza mu Uganda. Yes, kati akusiigira ekifaananyi akulaga nti High Commissioner oba Bungereza as a British Protectorate Uganda nga abaatufuga weebali naye amaze okutegeeza gye baatuula naye takutegeezezza bannaddiini ki because bannaddiini babeera nga bankiso ate kiki lwaki osobodde tutegeeza amawanga badiplomats abaaliyo kituufu naye tetutegeezezza bannaddiini baaliyo ba religious leaders who are they. Guno omulimu bino bulijjo dderemu ntasibi ekola bweti story esobola okubeera entuufu naye erimuuko ebituli nga munnamawulire ebyenda nenga bwe mbeera nga mbadde nfulumya story. This is a story of national concern. Era bw'obeera ng'ogirinkinze bintu bingi nnyo Daily Monitor oba bamawulire bye tuzze tusomola
ne tubyogera ate nga oli spot on with details. Kaakati wano Daily Monitor erina obuvunaanyizibwa tutegeeza bannaddiini ki abaasisinkana mu maka g'ambasada wa UK mu Uganda. Booleka baga nti ebyali ku agenda kwaliko ensonga mpitirivu okuli working out a schedule for when the military working out a schedule ebanga pulaani nti katugeze sabbiiti eno tugenda kukola bikinga ku Uganda ey'enkya wiiki yonna Monday tujja kukola kino, Olwokubiri tujja kukola kino, Olwokusatu eba nteekateeka namutaayiika gye tugenda okuyitamu okukozesa oba n'okwesigamako nti ebyali ku agenda mwe muli ekyokulaba butya amagye bwe gasobola okuvaawa ewa Mwami Kyagulanyi Magere. Kambuuze muno nga temuli bannamagye nti bannaddiini US ambassador, UK ambassador ne European Union ambassador be balina okubeera nga boogera ku nsonga z'amagye. N'amagye twandibadde tulinamuko ba representatives. Nti abakulu abo bana be bakugambye nti be bali mu kuwaakinga mu agenda okulaba butya amagye bwe gava ewaani Mwami Kyagulanyi mbu butya. Yawandiise bw'ati the agenda included several action points including working out a schedule for when the military could possibly vacate the home of the National Unity Platform President Mr. Robert Kyagulanyi Sentamu alias Bobi Wine in Magereni Kasanga Town Council. US, UK, the European Union and the religious leaders bebateekayo amagye. Anti kati nange question gye mbadde njagala okubuuza nti kati muli mu kusala mu kutema ntoto bwe gayina okuvaayo mwe mwagateekayo. Who represented the army? Eyawandiise article eno muganda wange Frederick Musisi. Who represented the army? Who ordered the army to besiege the home of the party president of NUP, Robert Kyagulanyi? Who? Who commands the military? It's the CIC or the Commander-in-Chief of the Defense Forces or the CDF, the Chief of Defense Forces. The Commander-in-Chief is the dad, the CDF is the son. Who represented them in this working dinner? Ani yakiikirira? Bannaddiini, yes, tuyinza okugaa nti the Inter-Religious Council, but you don't mention them here. Ani yakiikirira amagye kuba ensonga eri ku agenda nti butya bwe basobola okuvaayo. US, UK, European Union ne bannaddiini be baalagira amagye okugendayo. Issues of the generals. Lwero sirina bwe ntandika kwogera na kwolereza b'amagye. No. Ebikwata sibina bye mmanyi. Of course. Bayina aboogerera. Nti bannanga amagye nze ntudde wano mu lugezigezi lwange ntandise okugamba bana amagye bwe gato si bwe gakola. Am I a general? Do I hold any position in the army? Kati bana abatali ba amagye batudde bateesa ku schedule butya okutema empenda amagye bwe gasobola okuva ewa Kyagulanyi n'ennyumba tugiwaani. Bino ebintu byandibaamu omuzannyo ogutuli mu kutuzanyirwako. Guno muzannyo gwa na diversion. Buli bwe tumaliriza akalulu nga waliwo ensonga enkulu walina wateekeddwa okubaawo sinakalu kokka naye embeera y'akalulu leetawo tensions obunkenke buyitirivu nnyo. Tonight olunaku olwaleero kikulu nnyo okusigala okwebuza twetaaga okunnyonnyolwa ebyagenda mu kalulu ani alina obuvunaanyizibwa ku bantu abamu abaafiirwa obulamu bwabwe abalina enkovu mu bye baayogedde bona bye baatuddeko gye bagamba meeting yatudde Nakasero mu maka ga ambasada wa Bungereza mu Uganda tebalina kye bakulagako nti waliwo ensonga ez'essimba ze bayogeddeko ng'omuli okutulugunya ba political prisoners n'ebintu byonna ebyitaagenda bulungi mu kalulu tebalina bwe bakulagirako naye nti top on the agenda kulaba butya amagye bwe gasobola okwamuka amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine nti gy'oliko be baagaweerezaayo. Emma olwaleero bwe tubeera nga nti katugeze waliwo omuntu gwe mbadde mmanja ebintu bye ne babiwowa ate mmwe temusobola kutuula wabbali tuteesa kulaba ebintu biri eri ebyaboyeddwa gwe yabiwambye oba interest gy'oyogerako mu nsonga eyo y'okuwoowa ebintu evaawo era oyagala ki? Tugende ku kirala. The only slight complication was that the Muslim Eid al-Fitr holiday could fall on Thursday
or Friday, which meant the handover of the house could be pushed into the weekend. Story ne yagiwandiise mu ngeri gyawandiise n'obudde bwe yagiwandiikiddemu buyinza omukubisaamu ebituli n'okulowooza nti yabadde alina ekigendererwa nti ekyaleeta obuzibu kyokka kakuniza akaaliwo nti olwokuna oba olwokutaano kyali kisuubirwa eyinza okubeera Eid al-Fitr n'olw'ensonga eyo kyali kyoleka nti okuwaayo amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali kulina okusindikibwa mu wiikendi nga bwe kyabadde nti oluvannyuma akulaga nti yafuna source yafuna story ng'amaka bamaze okugakola ki kuba efulumye ng'amaka bamaze okugawaayo yo tefulumye before kuba singa yabadde efulumye before kyandibadde kiraisinga ebintu bingi naye akulaga nti bavuddeyo tulina okussaawo ekintu ekirala awo ekirina okwoleka nti wabaddewo ki enteeseganya naye nga tukikkiriza tukigaane amagye ki kye gaali geetaaga muntu ate omuntu taliiyo kati tuvaayo tutya mu kuvaayo biboozi ki ebirina okugoberera kati wembuulizaawo. By the way, now, what would be the immediate action okuva amagye okubeera nga bateesa ku magye okuva ewa Kyagulanyi n'okutaaba political prisoners? What would be the immediate? Bw'abeera nga ddala kituufu wabaddewo enteeseganya, waliwo obubonero obwoleka era wateekeddwa okubaawo n'ebintu ebirala bye tulina okwanukula ne birabibwa nti gavumenti okuyita mu mwogezi waayo olwaleero ninza okugamba nti Alan Kasujja ne bangi nnyo tuyinza okuba newa Dr. Chris bali omunsi so okubeera nabo ayogerera amagye n'avaayo n'aga nti abannange oluvannyuma lw'ebintu bino tutudde wateekeddwa okubaawo obubonero bwe beera nga ddala kituufu birina okuleeta trust n'okugyawo tensions the intent oba ekikulu kyakukakkanya bunkenke obunkenke tebuli ku Kyagulanyi yekka obunkenke buli ne mu bannansi obunkenke obuliwo waliwo families ez'abantu abaasibibwa abaabwe naye bonna beera ng'oyagala kukakkanya tensions don't target one person because the election was not only about Robert Kyagulanyi Ssentamu. The election was about Ugandans who want change versus those abali mu bwannakyemalira oba mu bufuzi. The election wasn't against nti akalu kano kaali ka Kyagulanyi. Kyagulanyi si yekka ye yakwata ensimbi yadde nga yali actor na state na stakeholder mu kalulu ekisooka Kyagulanyi munnansi 100 ku 100 tewali akiwakanya but he does not represent oba siya bannayuganda tebannaba kumuwa buvunaanyizibwa bwa kugamba nti yagenda bakiikirira mu nteeseganya no era olwaleero waba balina okubeerawo enteeseganya zirina okubeera nga ziri public era kyengenda okukuwa nkyakuba ebituli mugundi n'ebituli byendaba nti the house is a family affair but in this case both Mr. Kyagulanyi and his wife Barbara Itungo were forced by the prevailing circumstances to flee the country. The March 18th meeting in Nakasero, according to knowledgeable sources, is one of the civil behind-the-scenes meetings that have taken place since February to ease tensions. Mbukuva February, bazze bazitegeerako. Nenga there's no publication in gye bakoze okugamba nti waliwo meeting ezigenda mu maaso but we shall give you the details ng'amawulire. There is a developing story. Bwe tubeera nga twazimanya kuva dda mwezi gwa kubiri, this is a developing story ekyakula ntusojja updatinga buli kadde. Did Daily Monitor release such a story in the past that shows that this story is developing? We've come to know that there are talks being held in the home or residency of the ambassador of the UK ambassador in Uganda. Did they do that? If they are that story and I didn't catch it, kibeera okay. Naye bifulumya nga biri bimaze n'okuggwa abantu bayinza okulowooza nti propagating lies kubeera part of bali kye bali mu kugoba kaakati nti between the party NUP in the aftermath of January 15th elections which the Electoral Commission announced Yoweri Kaguta Museveni kaakati tweyongereyo bakulaga nti oluvannyuma bino byonna nakambibuuke naye in an unprecedented move on the night of January 23rd, security personnel
some clad in Uganda People's Defence Forces byonna twabiraba byonna twabitegeera njagala nkutwale kati waawano batugamba Mr. Kyagulanyi left the country in late January and resurfaced in the United States where he boasted and his party affirms he's engaging with senior officials in Washington, a key ally of the Kampala regime in the restive Great Lakes region. Omukutu ogubadde guli credible gukugamba nti mwami Kyagulanyi yafuluma eggwanga January nga ggwako. Tezikyali allegations. Mu mpandiika y'amawulire editor omutuufu yenna it is alleged that Mr. Kyagulanyi over the state alleges that Mr. Kyagulanyi left the country ne kati akugamba Mr. Kyagulanyi left akakasa alina neki alina n'obujulizi nti mwami Kyagulanyi yafuluma eggwanga January nga ggwako n'agenda wa mu America kika video kali nga mwami Kyagulanyi ali ekanyanya kaali kaddi. Omanyi waliwo ebintu ebyexposing akyangu nnyo kande wano ku TikTok ka video ako ng'ali ekanyanya ku kizimbe kiri eri kitulowooze nti yakafulumya nti nako yakafulumiza mu Amerika kirabika okitegeera nti kwegamba waneeno abantu abadde abakyakuba ebituli mu story ya Daily Monitor oyinza okubawa amatuno ga boogera ki eri omuntu gwota amatuno ga ne katuga abantu bagamba ki kakati njagala tulabe ennaku z'omwezi oba ebbanga Kyagulanyi we yapostingira ka video ako ng'alaga nti ali ku ki ali ku kaakano very good kaakano wano ng'ali ku kizimbe ka video ako kanaku z'omwezi 24 ogwa January lwe kapostingibwa kale twali tukyali mu January kakati bano bakugamba nti yakola atya yafuluma mu late January 24 awo tuba tuli mu late January aba atandise okuwumbawumba kakati ne tujja n'afulumya ka video akalala ng'ali ewa eggomba kubijja era yakafulumya ennaku za mwezi 26 ne twolekera ne kajja era ne katambula ne tutambula n'afulumya akalala va kuka yes kati tuli wano ku mwala February 24 ogwokubiri nga n'ennaku z'omwezi aziteekamu azoogera ate nga yogera ku current bakugambye yafuluma ddi late January naye wano waliwo bendera kati tulina okumanya embeera y'obudde obwo tulina okuanalyzinga is it America oba n'amaliriza n'afulumya ka video akafene nga 7 ogwokusatu ng'ayogera ku ki ku by'amataba nakyo ekibuuzo tulina okukimanya era tukyebuuze amataba era nawo wonnawo eno embeera y'obudde tulina okusoma ennyo tutegeere wano nawo yali yafuluma because this is journalism now gye tugendamu naye owandiise story ogambye nti Mr. Kyagulanyi left the country in late January and resurfaced in the United States where he boasted kitegeera Mr. Kyagulanyi left the country in late January and resurfaced in the United States. Bwe mba director wa Daily Monitor omuntu yakoze story eyo mba ngenda mugoba. Kati tugenda mu maaso. In return, Kampala runs in the region, brokering peace. Kale ebira byonna kati tunuulire story eno ogiwumbawumba bakugamba nti bwe baali mu State House President Museveni mbu yeekanga naga njagala nkisome wano. However, knowledgeable sources enyumba batulaze nti bagiwa Dax vibes. To these sources, the sources said President Museveni wondered what crime Mr. Kyagulanyi had committed, and he reportedly assured that he won't be arrested whenever he decided to return to the country. Nti Museveni bambi yeewo
musango kyate gwe yazza emyezi ebiri gyonna gyabadde yeekwesa abadde tamanyi nti kino nga mutabani we naatwitinga kuki ku Twitter mu ngeri bw'atyo ne baga nti President Museveni yakola ki yeewuunya. Kati ekirala ekiraisinga ebibuuzo mweno story era kireetera abantu we balina okwefumiitiriza ennyo bye bibuuzo oba okwanukula kwa EU ambassador oba abo ayogerera okwanukula kw'aboogerera ebitebe bya amawanga nga UK ne US mu Uganda byonna statement y'emu wulirize. Okay. Kakati waneeno okay. When asked whether they believed each party would keep their side of the bargain, the US Embassy spokesperson Amy Peterson told this publication that we regularly discuss a wide range of issues with the government of Uganda as well as other political actors. As a matter of practice, we do not disclose details of diplomatic discussions. Oyo ye US spokesman, US Embassy spokesperson. In response, owa UK agamba, the UK engages widely. Owulira? Oli bonna bali mu widely. Ekigambo kyonna kye bagamba ki? Widely. The UK engages widely in Uganda but does not comment on inquiries into the nature of our diplomatic engagement. Likewise, ne European Union mbu neyanukula nkusomedde ne nkugamba nti US Embassy spokesperson yagambye we regularly discuss a wide range of issues with the government of Uganda as well as other political actors. As a matter of practice, we do not disclose details of diplomatic discussions. Nowa EU n'agamba we regularly discuss a wide range of issues with the government of Uganda as well as other actors. As a matter of babadde wamu byonna nga byebimu nti yabadde press conference we baatudde owa UK n'omubuuza n'addamu ebigambo byebimu owa US byonna nga byemu ne full stop weeri bannange naye ng'awandiise story takulaze nti it was a press conference. Bannamawulire nno balina okwetereeza nabo kaakati eno story akulaga nti bonna bambasada bonna baanukula ekigambo kimu ekigambo kyekimu. We discussed widely but byonna we don't. A statement y'emu bonna nga gye boogera kuba amuquotinze si kiwandiiko takulaze nti ne press statement released by the spokesperson talina wakulaze akulaze nti baayogedde naye kuba akugamba wuliriza kimbijja mu bibye asked nti bwabuuziddwa whether they believed nti bakkiriza nti buli luuyo oba buli ludda would keep their side of the bargain nti banaagenda mu maaso okuteekesa mu nkola okuwa obweyamu nti banaateekesa mu nkola ku ebyo. The USM ambassador spokesperson Amy Peterson told this publication, not wrote to this publication, era n'amuquotinga open quotes, we regularly discuss nti ne bamwanukula n'ogenda kuba ekitebe kya America mu Uganda kiri wano Kansanga. Novaawo ekya Bungereza kiri eri kumpi ne Kittante kiri kumpi nga wali NBS kale kiriko oluguudo okulirana ne Uganda Museum. Ekya European Union kida byonna biri wanjawulo bonna obeera ng'obakubidde essimu oba ng'oyogedde nabo tebasobola kuwa kigambo kyekimu full stop weeri na buli kimu nga weekiri. Kaakati yakoze story eno balina okunnyonnyola ennya tuba tulina omutunuulira ennyo twebuuze propagating lies oba nedda. Kaakati ekirala kyateekamu akulaga nti NUP nti yaraisinze ebibuuzo ebintu bingi byesaba ekisookera ddala baasabye okubaako ne audit ebyo byonna ebyagenda mu kalulu ka 2026 nti kimu nti ekyokubiri okutaba political prisoners bonna nti ekyokusatu okutaba memba ab'ekibiina abatwala n'akakiiko ka by'okulonda omulisi John Mary Ssebuufu n'ekirala okukuba torch n'okusaawo akakiiko ka Truth and Reconciliation n'okuba torch mu byonna ebize bikolebwa okuva ddala mwaka gwa 2018 n'okutuusa olwaleero era ne bakulaga nti NUP
byasabye nti binene nnyo gavumenti ebitwala nti it is too much to ask for. Bakulage nti era NUP ekola ki? Yeremesa enteeseganya nekale bwe zibeera nga zaabaddeyo. Is it too big okusaba accountability ne audit? Nti akakiiko k'ebyokulonda website nga teriiko yadde results kiki kinene awo bwe zibeera nga zaabatwalidde ebbanga ttono okulangirira n'okugatta tallying. It didn't take you a month, it took you days and hours. How about uploading them? Tuli mu March agwako. Upload yeetaaga ki? Kyeka gwanga terina data. Kirabika tebannafuna banza okubeera nga tebannafuna data. Naye this story erimu ebituli ebyetaaga okwebuuzibwa nti bino editor teyabirabye oba they are part of ekintu kiri eri balwa omushana ne bamunyagwa. Are they becoming that after the purchase of the highest stake oba the shares ezirimu eza Omwami Aga Khan? Kakati story eno nzibu ya kwesigamwako. Naye nga tumaliriza abantu bannayuganda bamanye eggwanga lino si Mwami Kyagulanyi alinako stake bwe guli munnayuganda. Naye bwe tuba tugenda kwolekera nteeseganya Mwami Kyagulanyi si yalina okukiikirira eggwanga. Mwami Wamala mbadde nsaba ekyo tukitandikireko kubanga mbadde nsaba okinyonyole bulungi omuntu akitegeere naye ndaba obudde butuleka. Nsaba tukitandikireko nti omunnayuganda Mwami Kyagulanyi yalina obuvunaanyizibwa bwonna okuteeseganya ne gavumenti oba era bwe wabairawo enteeseganya za kika ki butereevu. Kale mwebale nnyo okutulaba ku Uganda ey'enkya, mwebale nnyo okutulaba ku Exclusive Media UG, ku Extreme TV, ku Boy Concepts, ku Asaki Comics. Mwebale nnyo okubanga mutwagala ate n'okubanga musigala mu commentinga n'okusharinga waako ono. Fenno mwattu ekyo kye kituzaamu amaanyi okusigala nga tubaweereza. Mwami Wamala bantu basiibu. Kale tubeebaza nnyo okubeera nga mutugoberera. Kyatendo nnyo buli wenzija mbeebaza olw'ensonga nti ensonga ze twogera si zezo ezikyamuukiriza abantu abamu abaagala be basibako nti mwagala nnyo ebyekisiru ebyobuseegu. No, ensonga ze twogerako ze zikwata ku ggwanga lyaffe Uganda n'enkulaakulana yaalyo. So tusuubira nti obudde bwe muteekayo tulina okubeera nga mwana tutubeebaza because it's a dedication. Bye twogera kitemuli wadde kisanyusa nti kisesa nti kubeerawo okubajjako stress. No, n'obeera nga otaddeyo data ate era nga n'ogabana obubaka n'okomentinga siyinza kulema kubeebaza kuwaayo obudde. Abamu eriyo abali ku byeyo mwagenda eyo kunoonya ekigulya Magala eddiba temuliyo lwa ssanyu kitemuli eyo lwa holiday yadde ngeri abali ku holiday naye omuwendo gwabo gwe mutono ennyo. N'abo abagendayo okusoma guyinza okuba guwera naye nammwe era mwava wano si kugamba nti ebyenjigiriza bya wano nti mwali temubyagala naye olw'okwagala okukyusa ku mutindo mwayolekera eyo. Bw'ofuna obudde ogobera program zino naawe wali wano mu ggwanga Uganda okubeera nga ate ozigoberera kuba data wano waffe wa buseere. Naawe nkuwa ekitiibwa era nenkwebaza. So tubasaba muzisharing program zino ate era mugobere n'emikutu emirala gye tukola najjo nga the Exclusive Media UG, Asaki Comics, Extreme TV, emikutu gino gikule, Boy Studios, Boy Concepts, ffenna tukulire wamu. Ate n'obubaka era bw'obulaba kwejo emikutu gyonna era bugabane ne banno ne subscription kikulu n'okubugabana ne comments kuba bituzaamu amaanyi okutegeera nti bye tubaweereza byo byennyini bye mwagala n'obuwabuzi ate era tubuwaniriza. So nekyandoza ne businesses okubeera nga tulanga nammwe oba mulanga naffe. It's good as well okubeera nga tukyaniriza nti mutuwe business tugende maaso okubeera nga tuziranga ku miwendo emisaamusaamu naye eriyo n'abamu abasalawo ne bajja ne batugamba naye Mwami Wamala nkwokyayo ng'enjogera ya Muganda enkukuwaza bbanga kasuku. Kw'okutwokya nakwo tukukkiriza siyinza kugaana. So omuya ayinza okuweerezaayo eky'ekkumi oyinza okigaana mu Uganda ya leero. Tulina family tuzeetaaga okuyambibwa okufuna ekyokulya sisobola gaana kyakumi era oba okirina kasuka kasita bukazisi omukisa agukozesa akakisa akakozesa obulungi nnyo ng'azikuwa. Mwebale kutulaba ku Uganda ey'enkya mweraba. Uganda ey'enkya